mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olwaleero waliwo munnaffe wano waŋŋambye nti waloose ng'oli lubuto naye waŋŋambye nti oli mwana muto tonnatandika by'abasajja n'ombuuza nti lwaki oloota ekirooto ekyo nti bakitegeeza ki. Okusookera ddala osobola okufuna ekirooto ekyo ng'ekirooto si kikyo era teweeraliikira toba na kutya. Ebiseera ebisinga osobola okuloota ng'oli lubuto naye ng'okirootedde mulala, ng'okirootedde mukwano gwo oba muganda wo, ng'okirootedde omuntu yenna naye nga akuyinako oluganda oba nga mukwano gwo nnyo. Osobola okuloota ekirooto ekyo naye ng'okirootera muntu mulala nga mu mikwano gyo musobola okubeeramu eyafunye olubuto oba mu booluganda lwo nga mulimu eyafunye olubuto oba ali olubuto. Buli woloota ekirooto ekyo ebiseera ebisinga tekiba kikyo, kiba tekigenda kutuukira ku ggwe, kiba kiri mu bantu bo, kiba kiri mu mikwano gyo bw'obeerolootedde ekirooto ekyo. Gwe yambuziza ekibuuzo ekyo gwe omwana omuwala toba na kutya, ekirooto si kikyo era tekikukwatirako ddala wadde gwe wakiroose. Kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.